Access my people. These are hard times. People are policemen. Those are people how you are policemen. These are the people. These are the people. Why do you stop us? Lero kumakya ssaawa nga 12:00 poliisi twafunye amawulire nti waliwo obuzibu wano mu Kiteezi ne tusindikayo ttiimu esooka okujja okukakasa n'okulaba kiki ekiriwo. Ttiimu eyo ne batutegeezeza nti kituufu naye tebalina ebikozesa eyinza okutaasa abantu oba okugyayo emirambo ng'abagala greda n'ebintu ng'ebyo. Kati ne tusalawo okusindika greda nga tukwatira wamu ne aba KCCA ne tusindika greda wano ku site. Tulina site nya gye tuteekwa okukola. Naye wenjogerera kati tumaze okugyayo emirambo 6 naye nga tetunaba kutuuka wano batugambye nti waliwo abantu abasatu be bataasiza nga bakyali balamu naye tetumanyi gye baali naye tujja kugenda mu clinic gye baba batutte n'embwa emu waliwo embwa gye bataasizza naye omulimu guno gukyagenda maaso tetugenda kukoma leero tusuubira nti tujja kubeera wano nga paka nga tumaze okugyayo emirambo gonna eri Kaya Bulamedi LC5 kansala w'ekitundu kino okuva ku ssaawa emu eyo ku makya nabadde mpitawo nga ngenda ku mirimu gyange abatuuze bagende bakubira tebambulira enjega evudde wano twakasitulayo abantu abafudde bendabyeko babadde nga 6 abalamu bo bayitirivu tetusobodde okutaasaako ne bagenda wabula wano nga bwe walaba tuli ku mayumba bonna gali wansi mu ttaka abantu bafudde nga boolaba abamu tusimyeko abamu ne batulemerera okutuukako era tuwetiye batuweereza bitono omulimu tegwinako ogwo abadde yadde akatono kubanga n'enju esooka tebanagiyitamu ate nga abantu bangi nnyo waliwo ne kalina ebadde wali egudde obuda nyiniyo agirimu wansi akuba amasimu dooza neya time amwendeko n'omuliro kati tetukyamuwuliza abantu bangi bonna bafudde bali awo ekitongole kya gavumenti ekya KCCA kubanga twabategeeza ku nsonga eno ne bajjako ne ku site ne batugamba abantu abaliraanye ekirombe kino katukiraba kyabulabe ne bagamba bagenda baliyirira wabula bwe bagenda ku ofiisi babagalira waabwe minisita kyokka togabye yatuuka wano ne director Idi madamu Kisakale batutegeeza nti abantu bagenda baliyirira naye paka leero abantu tebafiibwako kati kivudde eri ne kirumba abeeno kati tusaasidde abaawali abakuli ku saidi y'ekyengu nabo bakyaliyo bakaaba tekinayiika ekyewaabwe naye amazzi g'abalumbye eddobedde kati tumanyi kiddako kulwaka baagiraba site inginiyan ne bakola ki bamunyonywana era babadde bagamba abantu temugendayo bapulaka yakoze eki yalabise kakati nabo bulagajavu site inginiya wakirombe ekyo tena kyeyakolawo hafu kilomita ino eririddwa abantu abalimu guna tebalisponinga ku kintu kyokozitwa waliwo turakira zibadde wali ku site balemedde okutula turakira amangu enyira emirongo ekyo kyakagwawo paka amanya Joseph Bongo bannange tubalamusiza mwenna amanya nze Aisha nga ndi mutuuze mu Kiteezi paati gye bayiwamu kasasiro era nga nakamalako emyaka 12 tuzze tuyayaana okulaba nga bajjawo kasasiro nga tulaba asusse naye kasasiro n'atuuka ne bagaana omujjawo atutwalidde abooluganda olwaleero n'eŋŋanda kasasiro olwaleero obubadde obudde bwakumakya okutandika ssaawa emu nga n'eddakiika 2 n'atandika okuyiika ayiise n'asanga abantu nga bakyali mu mayumba nga beebase akulukuse nga mayiro ndowooza eziwerako eziri nga bwe tugeza muyiika alabika ali muyiika nga 10+ amayumba gabisse abantu bafudde waliwo famire zange zifudde mama afiiridde muganda wange mwali n'abaana 8 banneyiba abaana 5 bafiiridde munda abantu tetubala nti 20 oba 3
wabula tubala abantu abali mu 10 kuba kubaddeko rental house nga ze zisinga emizigo gibadde mingi gya kumukumu abantu bonna bazikiridde baweddewo twakubye omulango okuva ku makya abantu ne batandika ottaasa abantu naye poliisi erabika etuuse nga ku ssaawa 3 n'ekimotoka kya kasasiro ekyabaddewo nga kikola kizze ne kigwamu ne kibuliramu tutuuse okubeerawo abantu ne batuuka okukwata ennyondo ensuuluulu okumenya amayumba nga mulimu abalamu n'essaawa yakati mukyalimu abalamu naye almost bagenza otuleetera emmotoka egamba ng'etaasa zibadde mu ssaawa 6 ku 7 essaawa zino eno ebyo bye biri ku kitundu naye n'abantu baffe tetunnalabako kuba emirambo tetunnabagiraba tebannabagituukako naye tusaba bwabaayo kyonna ekisoboka gavumenti kyesobola otuyamba tufune abantu baffe ati si tubaziikeko mu bitiibwa baleme kufiira eyo envunyu na biki byonna baliira eyo tusaba etuyambe ebyo bye byange amanya Aisha Namukwaya bafunyeyo abantu abalamu olinamu essuubi nti wandiwawo omukisa gw'okubanga abantu bakyavayo nga balamu essaawa zino twakyavayo balamu si kisoboka kiyitiridde obudde buyitiridde naye wali ku ssaawa zi abantu badde bavayo nga balamu naye kale essaawa zino obudde buyitiridde essasiro kingi ekisasiro kiyitiridde abantu bangi ate abantu bafudde mulimu abantu abafudde famire ng'efudde nga tekuliiko ali wabweru n'ogu n'omu nga bazirikidde omu nga tekuliiko muntu ali wabweru n'ogu n'omu towakana nga bonna famire zirikidde muli badde bakyebase kyoyogerako kirona mu kiteezi kiri awo awola bwotunula awo wali ekyo ekintu ekizibu ekiriwo kiri awo abantu bali awo nga famire omukazi mwali obaana mwe bali n'omwami nga bonna bababikiddeko awo eno enguzi eyaleeta wano ebizibu bya wano bonna bonna tewali kizibu kirese nga buzibu nga nguzi awantu wano bali mu pulogulaamu egulawo okitegeera naye bw'ogamba awantu wange nti tundawo miliyoni meka nti 5 oba 10 oli bw'atuuka eri waggulu ateekako nti zibadde miliyoni 10 ameka gavumenti ne balyamu ssente ezo nga nki mpitirivu ze tusabye ne banne babivungavunga binne biremesebwa ekiromero bayonga kituuma ttaka ne bayonga kituuma ttaka naye nga kyajjula balina okugula awantu abantu ne bavaawo kubanga ffe twalina buzibu kuva wano ffe twalina buzibu tulaba enkulaakulana wejja awantu muvaawo nenaffe twali tugambye oba batugula batukole ki batugule era nga nze ngamba batugula ddi tweyongereyo tugende tuguleyo ewala naye katumaze fiirwa abaana baffe tumaze fiirwa abaana ennyumba esirikiddemu abaana basirikidde omwo naye nga kiva ku nguzi yevaako eyo yonna byonna kalimanywera ekintu ekiramudde 2,000 oli agamba kyannya akubisamu mirundi ebeka 2 bwe buzibu obuli wano senga basima dda n'ekirombe ekirala naye omuwendo gwe balamula gwe gulemesa omuwendo balamula buli omu ayagala kusikaza wuwe buli omu asikaza wuwe senga singuzi senga wano batugula dda mu mirembe kubanga waliwo abaali basooka wali kampuni eyo yali baali bagiyita otadda ye yakola ekirombe kino ekisima era negula abantu baawo ne bagenda mu mirembe ne tusuubira nti naffe tujja kukola tutya tujja kuba bwekyo bwe baba twatusuuseeko ne bagenda tugulanga baali naye kati bano abaddawo enguzi yayitirira enguzi nnyingi tekikkirizibwa tebakikkiriza enguzi eremeseza okusengulwa kwammwe enguzi bw'olamula ekintu kyo nti kya mitwalo 2 gibeena n'okikubisamu emirundi 3 nguzi yeeganye senga wano tetufiiriddwa abantu bano bwe bati tenga tetufiiriddwa baana baffe senga tetufiiriddwa bajjajja baffe senga tetufiiriddwa baganda baffe naye yonna evudde ku kintu eki nguzi kubanga nabo bakira banne bagamba bano abantu wasaana kugula ne twongaziya naye nga naffe tukyaba batugula batukole ki batugule tufune gye tukola ki gye tudda kubanga awo ekirombe we kiri era bakigaziya bugaziya era waaliwo bantu abaliwo era ne baddamu ne bagula ne bakola ki ne bagaziya amannya agange nze Namatajja Kirini Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding, and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms, n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka. Zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi. N'abasinga bamanyi tukola printing and branding only.
naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering ezirimu installations mechanical installations n'ebirala tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra ku shillings 600 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga kinaabeera waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira.